Bannakibiina kya National Unity Platform okubadde Pulezidenti w'ekibiina kino Robert Kyagulanyi Ssentamu akulira oludda oluwabula gavumenti Honorable Joel Ssennyonyi, ababaka ba Paalamenti n'abalala bakedde ekiteezo okusaasira abantu abaakosebwa kasasiro eyabumbulukka n'ababuutikira nga babeetikkidde ettu ly'ebikozesebwa bibayambeko. Wabula poliisi esoose kubalemesa kutuuka mu nkambi eyakubwa ku kisaawe ky'essomero erya kiteezi kya Kyovu Uganda Primary School ng'eno aba Red Cross be baagissaawo okubuddamizaamu abantu abaakosebwa ng'obuyambi bwonna obuva mu bazirakisa wano we butuukira. Amyuka omwogezi w'ekitongole kya Red Cross John Cliff Wamala abannyonnyodde ebiti by'abantu abali mu nkambi eno n'embeera gye bawangaaliramu ng'agamba nti babadde n'abantu bangi wabula ng'abasinga baabasiibudde. Bano bali mu kategori 3 tulina abo ennyumba zaabwe zaabuutikirwa kasasiro olw'omukaaga lwa wiiki eri ne tubaako abalala ng'ennyumba zaabwe zaamenyebwa okukola weetiye zifune kubo we ziyita ne response teams endala okwala ambulance n'ebirala wamu n'abo abali mu buffer zone. So buffer zone abakugu bwe baatuuka ng'enjega yaakavaawo baasanga crack endala mu paati endala eya kasasiro. Oluvannyuma Wamala Cliff abalambuza enkambi eno ng'oluvuddeyo bamukwasizza ebintu okubadde ttanki y'amazzi ennene, enku, emmere, ebidomola, baketi, ebbaafu n'ebikozesebwa ebirala. Honorable Joel Ssennyonyi ategeezezza nti kasasiro okutta abantu tekaali kabenje ng'abakulu mu gavumenti bwe boogera wabula ensonga za byabufuzi ng'aweze nti baakwogera okutuusa ng'abantu bano bafunye obwenkanya kuba bo bati okweyogerera. Abantu bano bali mu kampu wano lwa byabufuzi, lwa bannabyabufuzi, lwa gavumenti obutafaayo. Tugula twogera ku nsonga zino ate tugenda kusirika paka ng'abantu bano bafunye obwenkanya. Ye Robert Kyagulanyi Ssentamu asoose kwetondera abantu bano olw'okulwawo okugenda okubalambula ng'ategeezezza nti kano tekaali kabenje wabula bulagajjavu kuba bazze ensonga eno bagyogerako wabula be kikwatako ne beesulirayo gwa naggamba. So kino tekiri wala nnyo okuva eri buli omu ali wano naawe ali eyo. Ayinza okuba mukwano gwo, ayinza okuba muganda wo, ayinza okuba omuntu gw'okola naye oba abafaanana bwe bato. So tubasaasira mwenna baganda bange kino kitukwatako personally. So kino tekiri wala nnyo okuva eri buli omu ali wano naawe ali eyo. Ayinza okuba mukwano gwo, ayinza okuba muganda wo, ayinza okuba omuntu gw'okola naye oba abafaanana bwe bato. So tubasaasira mwenna baganda bange kino kitukwatako personally. Honorable Ssennyonyi akyogeddeko naye kyatakaatiriza ti eno teyabadde accidenti. Eno si nsobi nedda. Newankubadde ebintu ebirala bibaawo n'ogamba kyandibadde kyalabwa ng'amataba agabere Kasese nga landslide zibere Bududa n'ogamba no aba disaster preparedness bandibadde bakiraba oba n'abakwatibwako abakenkufu. Naye eno ensonga ono ali wano Honorable Naluyima yagireeta ku floor ya Parliament. Agamba nti bakulembeze bateekeddwa kukola ku biziyiza bibambanga bino so si kubasaasira nga bafunye obuzibu ng'abasinga bali mu nkambi eno olw'abo abekkusa bokka. Kituluma nnyo okujja okusaasira obusaasiza abantu si bwe kirina okubeera. Abakulembeze balina okumakinga sure abantu tebafuna buzibu so si kujja kusaasiranga busaasizi bantu. Tuli wano tubasaasira busaasizi kubanga tetulina buyinza, tetulina maanyi gakola kinakolebwa, si ffe tuli mu buyinza. Aweze nti bakwekubira endulu mu kkooti ku nsonga eno era n'asaba abantu okubeegattako mu lutalo lwe baliko olw'okubalwanirira. Omusango mu kkooti. So baba waabye omusango mu kkooti mubeegatteko mubawe support kuba betwogera tetwagala kyangu nnyo ogamba abo ba Bobi Wine bali mu byabufuzi. Abo ba Ssennyonyi bali mu byabufuzi. Ababaka ab'enjawulo nga bakulembeddwamu omukyalo owa disitulikiti y'e Wakiso Honorable Betty Ethel Naluyima nabo baliko bye boogedde nga basabye gavumenti okuggya abantu mu kifo kino babatwala awalala. Naye kye tusaba kwe kuba nti mu bwangu ddala Ministry ya Finance ebaako ssente zeetoola abantu bano babeeko we bateekebwa.
byonna bigenda mu maaso naye abantu baffe bano beetaaga kubaako we bagenda babe nga baddamu okutandika obulamu bwabwe nga we beetaagisa kuba tebakyasobola kubeera wano kati wiikisi 2. Ye omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Patrick Onyango ategeezezza nti bakyagenda mu maaso n'eddimu ly'okunoonya emirambo egikyabuze nga bwe ginaazuulwa gya kuggyibwako endagabutonde okusobola okufuna bannyini gyo. Okuggyayo abafu wansi kati tuli mu recovery ekyagenda mu maaso nga mulimu guno gutambula bulungi wadde embeera y'obudde yeetera nnyo okutukosa ntoba tuli ku mulimu nga tukola enkuba netandika okukola ki okutoonya ate ekifo ekyo kiri risike naffe tetwagala okuteeka abantu baffe naddala ba operators mu risk. Kizza Peter yakusakidde eggulu lino ku lwa KSTV agaleero.